twasaganye ngenda kuziika kati kwatawo kuba kitundu nsukasa 25 kyokka ate twala guno n'ogufiitiika obadde okyagala gw'omwana yangu njagala genda kati size sula wano omusino gw'omukyose ogenda odduka ku sande obakwata koleko kunga banno mukuge tugenda kwera nga tutuba twesikobakamukene nolwensonga eyo kwata ku musino gyakubaa omudamu mukyosi tugenda kuziika bwana kumushuga asigadde okula omugezi gwo kumotoka kanirisa otwabuyemu kati gyebujjoja ginoonya kwesatu genda nyabo usano jasinoonya kwesatu ate kaviri kikitya kikoyeba akagendere bantu bano tukama sawasawa atudduka ku sande netudduka twagala twayingiddeode bali wenyini tugerebera nga tutukwasaganyisa bibiyembenga wetuli tudduke kwata ku musino kwekitwala ogende weteekere okudduka emisinde ku sande Wakasimye onakulusana labikeko eri omuganda era nga ffenna tuli bakudduka tubiri emmengo temunange kola omujozi gwano ku motoka gula kati gula leero tolinda nja ojja kuginoonya nga tokyagiraba isigaddeko eno emotoka ya vision group yokka era gamba nti bannaffe ba Airtel Uganda Airtel Okech Uganda abantu babeene bannanga babitegeera bannange gula tugende mbuga ku sande munnange tugenda kudduka mu lubiri emmengo naku wa sande kabaka wa Buganda Zoo bakunyera olukoba nandawetwa balabwa tukalirisa ofune kiti yo ku mutwalo 10 n'ekitundu ofuna vesti baga ne boto mutwalo 10 n'ekitundu eya Airtel Okech y'omwaka 2022 ekifaananyi ky'empologoma sojjira mweri enkaddo ojja swala kulene ey'omwaka guno eri wano ku motoka ate yakuba kitundu tugambye bagula kiti wano omu kitundu gw'ofuna kiti yo ofuna omujozi mugenda okuddukira odduka kwe guli omukadde ate ojjira mukadde ojja swala kulakuno gw'ekifaananyi ky'empologoma omwaka 2022 bene yasimye omujozi guno gw'ogula akasente akavaamu agende kawanisa ekiwadde kyamukenenya okwetola eggwanga lyonna era bene yasimye onaatuukira omwaka 2030 tubenga mukenenya tufuma bufume mu ggwanga bado kabaka wa Buganda omutebi omutegeka wasabibwa asimye kuma kitundu wano kalirisa kufuna omujozi gwo ofuna kiti mwetugenda okuddukira ofuna vest ofuna boto ekabaga tudduka ku sande mu lubiri kunga banno mukuge tugenda kwera nga tutuba twesikobakamukene nolwensonga eyo kwata ku musino gyakubaa omudamu mukyosi abantu babeene abange abantu babeene
tujja tudduke mulamu gyosino twetakomesera gyamasatu bakabaka yakubaayo ku sande lubiri emengo sande eno wizikendi eno fenna musatu ba buganda bonna bali lubiri emengo anti empologoma ya buganda esingira likeko eryobuganda nanga kabaka asingira likeko eryobuganda era nga yagenda okusimbula emisinde gino wali lubiri emengo kusaawa emi enyini ebyokumakya kati funa omujoozi gwo munange funa omujoozi gwo mutwala okufuna ekitundu wano ku motoka funa omujoozi